ennyonyi mwe byaddala bw'ogituulamu etiisa ekankana ewugamu bwebanga erina kyetomedde omuliro kyo gugugu olyanga erina kyetomedde bw'ogera mu ttooyi tekubaako bugambo nti flash kati ani yakuyamba nayingiramu nga bwomanyi nti era we natuukayo natuula ku ttooyi okwo nga mpulira ate mpulira ekintu ekiringa ekinnuuna nawulira ekintu nga kiringa ekinnuuna kitege saakimanya nengamba oba wali omuntu ali wansi eyo ali mu kunsokoola era nenyane ng'empala eri wansi nenyimirira bweni kyokka ngera okuwulira eno bakonkona kyemba nzigulawo I'm coming dibwerere kati galaba omuzungu aga oh shit you are shouting that girl what are you doing ningamba omuzungu wano nange nemuddamu amusolidia namuddamu amusolidia omuzungu yanyiiga bunyiizi yanyiiga kubanga nte nagenda ofuluma bwe nti zira ebweru nga ndaba abantu bonna bakoze eki bonna bagamba ki ekibaddewo beenoola bagatuula bwe bati bagenda okulaba nga nze kenyinze nvuddeyo ki mutoyi kati omuntu angamba naye kaperi eyagala tujja mu mutima obadde otutiisizza biki byonyiga nembagamba nti mbadde nnyiga byenfulashinga bali balina keya oh sorry oh baby wasembayo ddi okuba ku airport waliwo omuwala gwe nawerekerako yali agenda Saudi muwala yali agenda Saudi baba Trump amumanyi atamumanyi poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotera ku Hana International poloti we ziri wakalu ebyapa weebiri ku mmeeza byapa bisatu nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side walieri naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu osobola okutwalako emu osobola okutwala essatu osobola okutwala ebbiri kisinziira ssente zo Bannayuganda nyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokkola kugeza ngaffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira tulina abakugu bonna abakubi ba pulaani abakubi ba structural drawings electrical mechanical ebya welding painting n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Nze lujja omulungi atulaba tulina kapere wakakofiira kati takyajjako kakofiira awunya ennyonyi. Bannange bannayuganda bannange mwenna mwebale essaala zammwe mwebale kusaba kye nasaba pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kimaze ne kikola ki nekituukirira era yabikoze natambudde naye tutulamu wamu naye ne gye yabadde mu mikolo gye ebweru natudde naye buli wamu woteri wasuze naye na sikusula naye wabula nasuze wali nga walinze nensula ngeno osegera woteri gye nasuzemu ya bay watambulidde motoka ezebbeeyi natambulidde mu motoka ezebbeeyi emmotoka etasobola kutuulwamu mwavu ze walinye gye nalinye ya gye banvugiddemu mbw'oba esikondose mububeeddemu amafuta tebyabadde byabadde erimu amafuta fulutanka byonna fulutanka okuva ku ssaawa we twatuuka paka we twasibira olunaku lwonna tutambula enkeera lwalwera tutambula buli kibu kibula kyabadde mansiivu nnyo
era Mr. President respect muganda wange respect kuteekera mu amanyi nga mangi kulikayo navudde muganda wange byatambudde bito olugendo lwabadde lutya olugendo surprise gye bankubako nange saagimanya wadde okumbuulirako wadde akatono tutukwera kukola kino oba nange neetegeke otegere wani wabaawo omuntu nga weetegese kati wali kuki bakubira oli kuki wali okola nze puroguramu yonna nze yava lwali lwakuna wiiki ewedde nga Edi Mutwankubira agamba Kapere jangu ku kitebe kya Nuupu ku Kavule ekyo kya bulijjo kanjije nangamba waliyo komplesi y'abanamawulire jangu era natuukawo ng'era weeri bwe yatuukawo nasangawo omukyala yali ayogera beeyi engulu eyo mu Western bajja waliwo n'abalala awo nze nentuula awo natuula ne pulezidenti yandaba nti ntuuse Selector Devi nanyanyiriza nampa akatebe nentuula muganda wange Edi Mutwe naye nanyanyiriza nentuula neninda omukulu we yamala okwogera saamulaba kale naye nga Edi Mutwe nga ngamba beerawo kali mukubeerawo awo nenyumyamu ne muganda wange Honorable Zaake Honorable Wemutiana awo nga tomanyi kigenda mu maaso nga simanyi ngenda okulaba omukulu anjokyayo ku ssente yanjokyayo emitwalo 10 ku MTN nanjokyayo ngenda okulaba meya w'Enansana awo akwokyayo naye nanjokyayo omusanvu awo yazisindika ku mobile money ngamba tuli kuki nga ssente zijjanga mazzi nga zijjanga mazzi abaleeta akatoga awo lekyayi mala okulya bulungi nnyo ntuula ng'oyongerako ne kigundi kya ice cream yali yogati ekyekavule ntuula nera abapamusi abayingirawo n'omulala ayingirawo n'omulala ayingirawo naye nga tuli kuki alibaadya mu ddakiika ntono nnyo ngenda olaba emmotoka y'omukulembeze ya black etayitibwa amasasi etayingiramu wadde ebbomu neŋŋamba etuuse ngenda abayimiriddeyo bati naye kyebanyumira nengolola emikolo bwe nti ngenda mwavaamu omuvubuka n'ayingira eri mu ofisi ddakiika nga 5 ngenda olaba omukulembeze ajja bobinga bwatya nangamba mwana Kapere sitole kimmaana mwana mugamba muganda pulezidenti ndi kiriya naye nga oli kiriya oli bulungi mugamba muzeeyi ndi kiriya weeyagala nti ye nangamba Kapere nkutwala awutu tugende tulye ku kyennyanja One Love Beach nengamba nengamba mukama ebyo byakola kiwedde ogenda kulya ngege nimugamba kiwedde nanzigulira olugi pulezidenti yennyini omulamba wa pulezidenti wa Uganda yakugulira yanzigulira olugi agulira Kapere bweyaggulawo netuula mmotoka namala aggalawo naye neetoola emmotoka nentula naye natuula ku nkata netuvuga paka awo olwo mwevuga mu mmotoka mulimu babiri tulimu n'abalala bamukuuma ne kameramaani we akati nemugenda ku One Love Beach Busaabala express huyo paka Busaabala tutuuka e Busaabala nangamba Kapere ndowooza ekifo kirabye nandaga ekifo kiraba wali oludde ogendayo nali ngenzeeyo naye ng'oludde okugendayo naye nga ndudde nambuza ekifo kiraba ekyayo kinyirira olaba ennyanja nambuza oyagala okuwuga nemugamba sizera mu maso taiki buki nemugamba mukama wange pulezidenti sizera mu maso taiti bukola ki mu maso taiki bulo bulege omubiri kati ng'oyagala kuleegera ki omubiri nga tebakugamba kuwuga kale obimanyi ye omuntu yenna waba ayambadde kamaso taiti kamuleega omubiri guno ogwa wano mu maaso kamuleega n'akabina ne kakulaga kikyoliko osegera so kati bawugiramu ki bawugirira mu kamaso taiki yale oba ogenze mu swimming pool mu hoteri ez'enjawulo nga zirina swimming pool era olaba bawugira mu maso taiki teri awugira mu ngoye wala naawe tosobola kuwugira mu lugoye kati maso taiti za abakazi oba abasajja n'abaana abato n'abantu abakulu kubanga
bumaso tachi biko size waliwo ak'abakulu waliwo ak'abaana abato waliwo n'obw'abakyala n'oba oli mukyala munene nga okoma eri baabukola kati maso tachi buba bufaanana butya bwe kabeera ku mubiri kakola katya ani kati kamaso tachi kaleega kakulega bakiyita kamaso tachi kati maso balaga maso yo kalaga maso yo wano kalaga byonna nga kabinywezezza nambuuza wadde nako nga tewakaleese ne mugamba sizze nako so woto n'osobola n'aŋŋamba eri gye buli bajja buleeta nga bali akakutuuka akati ngendo laba ayingira mu kayumba naye nga kalinga gundi ekisibo batula abakungu kali eyo busaabala naye nga batula abakungu bateeseza oba balire ebintu byabwe engege ebiki ebyo nga gyayingira abagagga ngendo laba balese ekyennyanja bakitaddewo n'ekya pulezidenti bakirekawo entula nangamba sekojja omala okunaaba engalo nenaaba wali ogendayo nga tonaabye aleera eratandikawo omanyi enjala yali ennuma nnyo ogola okutera ekyennyanja mu maaso go wasalawo okitandikirewo enjala yali ennuma nawobeera ggwe ekyennyanja ekyo ndwawo kirya kubanga ekyennyanja kya bbeeyi ekyennyanja ekinene obulungi nnyo kya mitwalo 3 kati okwate emitwalo 3 ogiweyo mbaogula kyennyanja kimu okiwulira ate olina okigulamu ebyokulya awaka osegera weekend balina olya ennyama watula mu motoka etayitamu masasi ebeera etya emotoka etayitamu ya blaaka mundeefaana era gyetwagenderamu ku airport agamba kola kundabirwamu bulire nenkolako nga ddala teyitamu bukinagamba okiwulira mubaamu mwalimu kamera mwalimu ebintu bingi nangamba amaloboozi gonna getwogera kulikodinga byonna byogera byonna byokolaki kulikodinga era ekulaba ekuba n'ebifaananyi tutuuka ku red bloka eya Entebbe awabeera amagye bwe bakyekingira toveemu otambulire effe tetwavaamu nze ne pulezidenti ne dreva ffenna tetwavaamu ne kamera be tetwavaamu yatambula butambuzi neyitawo batutwagulawo ne batulaba nogaye mugende muli mutima gwange neŋŋamba nti kiro ekintu kya bulijjo ekyaki ekyokugera ku airport okwerekera omuntu wasembayo ddi okuba ku airport waliwo omuwala gwe nawerekerako yali agenda Saudi muwala yali agenda Saudi baba Trump amumanyi atamumanyi jasi mukwano gwaffe wange era amabatrump talina kulondoola nnyo gyentambulira talina londoola mirimu gyange so oli mukwano gwo segera obadde otya nteredde beeramu mbaddemu kaakati maama Trump tubadde kugenda ku airport olaba bya bulijjo bya bulijjo ebyo bya bulijjo kakati emboozi yo mpanvu kakati Kapere njagala otubuulire wano ng'omaze okumanya nti ogenda mu nnyonyi ne mutandika okutambula okuyingira mu nnyonyi biki bye wasooka okulowoozaako Kapere nze mu kuyingira mu airport oba okuyingira ekizimbe ekyo ekya airport kyekinalowoozaako kutuusa mukulembeze ku nnyonyi kubanga yali agamba atambulamu agenda kuwummulamu nze kumutuusa wali koleki okomewo kyekyali ekirowoozo kyange ku bwongo bwange era kyekyandine ku mutima so ate we mwatuuka ne musukka olwo ne mugenda ne tugenda olugendo kati ennyonyi nenoowulira obuzungu bwogera obuzungu bwabwe bwesitategeera ng'obuzungu bwo bulabako nga bwo bwali mwoba obiwulira buba bwogera nga mu baasi bwowulira nti bwogera naye nga tobulaba naye nga tolaba kati kyematula waggulu sikikyenategeera ngeno olaba nti weesibe eki olukoba omusipi genda akantu wali waggulu kakagamba bwe njijjamu nako nga kakola ki nga
akaaka bozaamu bakazikira ebyo nawe bikola iye natula bawona nti una abantu botogawola bakanwa kaaka era we natula we kazambwe akazikira we katambwe akaaka we nazira bone ngeno kulya ngeno langa bagamba kati abuna obuzungu abujja obwaddala katuvude ku bwoddo bujja ne munchekinga mbogerera nga ekituufu nomula ngabugera buchekinga ati abamatane gavaako ngenda okuwulira etandise okutambula yatambula dinisa enyonyi ng'etambula enyonyi etandise okutambula watula ku dinisa ati muli mutiba ntandika okulowooza seetegese nina engoye lumu engatto peya emu gye nina gyentambuliddemu maama Trump wamulowoozaako nemulowoozaako lera sibalekedde ssente kati nenfuna ekirowoozo negijjukira enalebo zaake ssente zeyakoze eki zeyakuwadde zeyampadde naye akansooke nga nnyonyi tennasituka kansooke nsindikiraani Mama Trump sente mangu nnyo ng'etambula mpola nenteeka ku MTN ye $5,000 ng'ennyonyi tennatambula nnyo nemusindikira $5,000 era netwaka we yaliwo weeri nemusindikira $5,000 nemala nemukubira Mama Trump sente ozirabye nzirabye kati naŋŋamba naye tata Trump ondesa otya lwaki wamugamba ŋŋenda saamugamba nti naŋŋamba tata Trump kati ŋŋenda wuya Eddie Mutwe naye ng'akola ki ayogera nendegera butegeezi ti baamugambye dda nti ŋŋenda nga Eddie Mutwe eri mu ssimu omuwulira kumba ali ne Mama Trump ekitegeeza Eddie Mutwe yasigaza Mama Trump yeyajja n'amugamba kibaawo taliiwo si ye yamukuuma nga toliiwo kujja ku kitebe ate ye omu yagenda n'agamba Mama Trump nti oli agenze tagenda kudda kati Mama Trump wamuleka Mama Trump kwe kumusindikira ssente awo kati kwe kumukubira ngaye Mama Trump ngenze newati toŋŋambye twakimbuulidde mugamba naye nawe surprise awo essimu awo ogenda owulira ennyonyi etandika okudduka awedduka simu n'ogijjako nedduka emisinde ngenda owulira ng'eyambuka bulyango obutowe nembeera nga ebyenduba ebivadde kyobambulira ng'ekoleze eti egenda ngenda okuwulira ndaba mugundi mundabirwamu nendaba ebizimbe naye nga butini obulinga butini nnyo netandika obulindaoketerera ndyoka nempulira nga eringa ekka nempulira nga omutima guvaamu eringa eterera naye nga mutima gulingo ati munange gwe nali ntudde naye nangamba akakkana netutambula tugera mu nyonyi ati pulezidenti lwa najja nanambulako nangamba kapere kiri kitya oba gy'olaga nga weeri mu bbanga etambula nga kapere olaga wa ogenda kutwala tugenda out nangamba saba kyokola ki kyoyagala bakuwe champagne bakuwe bia bakuwe emmere wanywa champagne obadde otya wali omunyweddeko munywa tikikyabulijjo ekyo kikipya onywa champagne nywa champagne omusanga wa mutambulira mu bifo ebisanyukirwamu newenywa ka champagne nyenywa ka champagne ne baleeta emmere ku kimu so bwetyo ennyonyi ebuuka bakwadde buli kyoya etambula eri kugenda noyita mbire twasimbula ssaawa 11 awo kitundu twatuuka eri Dubai ssaawa 5 ez'ekiro ssaawa 5 ez'ekiro munange tutuuka olwo wali ng'ekkirira Dubai oddamu otuna mu ndabirwamu awo kikyolaba nakati we natuuka Dubai nga tennakka wansi era twali tukyali mu bba wabula era twawulira kamwesiba emisipi ng'enaatera okukka eneetera kukka era ne twesiba emitipi kati bulo butivi bulo bubeera ku ntebe
obwo bu TV ne bubalaga map eye Dubai n'ekisaawe ky'ennyonyi etuuse ku kisaawe ereetera okukka ku kisaawe obuzungu ne bwogera netwesiba emisipi era ngenda okuwulira ng'ekka wali otuddeko ekintu ng'owulire kikka naye ng'omutima gw'owulira guggwawo gugenderako kigira kiti naye ngenda okuwulira mutima ne guvaamu naye awo mu byonna bingi bye nalaba mu nnyonyi era sigenda kyerabira ennyonyi mwe byaddala bw'ogituulamu etiisa ekankana ewugamu bwebanga erina kyetomedde omulekyo gugugu olyanga erina kyetomedde bw'ogera mu ttooyi tekubaako bugambo nti flash kati ani yakuyamba nayingiramu nga womanyi nti era we natuukayo natuula ku ttooyi okwo nga mpulira ate mpulira ekintu ekiringa ekinnuuna mutoyi ennyonyi nawulira ekintu nga kiringa ekinnuuna kyali saakimanya neŋŋamba oba wali omuntu ali wansi eyo ali mu kunsokoola era nenyane ng'empala eri wansi nenyimirira bweni kyokka ngera okuwulira eno bakonkona kyemba nzigulawo I'm coming ndibwereere onsegeera ekikununa kyali kikunuuna kitya kyali kinnuna nga mpulira oba kyali kindongoosa n'ekitwala nti oba bw'omala okweyamba bakulongoosa kapere nkubuulira amazima ono si komedi naawe atudde mu nnyonyi agitulamu nawe osobola obuulira abantu munyumize nga abantu bammwe kituufu kwegamba mu bufunze kabuyonjo y'omu nnyonyi yeekulongoosa esimanyi era navaayo mu kuvaayo nenjagala oba mu kunyiga bwenti nenjige bwenti muflashinge nanyiga alamu mutoyi alamu eraga nti eno mutoyi wali obuzibu ne bakudduukirira nezigulawo tutututu kati galolaba omuzungu oh shit you are shouting that girl what are you doing ningamba omuzungu wano nange nemuddamu amusolidia namuddamu amusolidia omuzungu yanyiiga bunyiizi yanyiiga kubanga nte nagera ofuluma bwe nti zira ebweru nga ndaba abantu bonna bakoze eki bonna bagamba ki ekibaddewo beenoola bagatuula bwe bati bagenda okulaba nga nze kenyinze nvuddeyo ki mutoyi kati omuntu angamba naye kaperi oyagala tujja mu mutima obadde otutiisizza biki byonyiga nembagamba nti mbadde nnyiga byenfulashinga so ebintu ng'ebyo nawulira ekintu ekinnuuna kabina zungu yagamba wall shit oh shit you man what I did now you are shouting the club you are shouting the toilet ningamba I'm sorry nebakusonyiwa ebintu byenalaba mu mutoyi kyoba olaba kiba kirungi nnyo n'ogenda abantu boolaga naye ng'obuntu obwo olina obusoma olina obbiiga kati so kyapa okuyiga nti kitegeeza newe naaba ngenza awalala okugera mu ttooyi ojja kuba tojja nyiga alamu wayali kubanga wakusaba mukkuta ogwo era nali ngenzeeyo nga ndi bubi nensala ate mukugwandayo nanyiga alamu nereeta ebizibu kati ombulire ekibuga ky'e Dubai kyo kyali kifaana kitya wali nga mukkirira wakiraba otya eno Uganda biwero kibuga ky'e Dubai kyakayakana mubigadde kyakayakana ekibuga ky'e Dubai ekisawe ky'ennyonyi ennyonyi weeyitira bwe waliwo eno side waliwo obwaka ne side eno waliwo obwaka ne wakati waliwo obwaka kugamba omuvuzi w'ennyonyi abe ng'alaba gyakola ki gyalaga naye kati genda ku kisawe kyawa ne Uganda kyali tekyaka tekyaka nesimanyize kuba kikirabangako nga kyaka basikigendangamu kuba nakirinnya misana tewalaba butaala bwaffe ekiro simanyi nato kyaka
Ekyo kyaka. Kale bizimbe wabiraba. Ebizimbe biwanvu. Amakubo. Bizimbe bulwoita kizimbe makalina ga mulembe. Era wano Uganda okufuna ku kalina esinga obuwanvu wano mu Uganda. Kigenda gitwalira emyaka 12. Okufuna kalina 13 maaso eyo nga ffe twafa dda. Tetulina kalina mpanvu wali Kampala Road. Kalina ki? Kati ng'ekizimbe kya Mapeera kiwanvu. Kati Mapeera ogigeraageranye ku kizimbe ekirwa ne Dubai ekisinga obuwanvu mu nsi yonna. Kati ogamba Mapeera erina parking munda. Wansi eyo. Mapeera erina parking munda. Erina parking. Ne parking evaano wanka kwamena wali oba wali. Kiri ekibuga. Oba kye bayita ekizimbe kyenagendamu. Bakiyitaani? Bakiyita bacha. Tebakimbuulira linnya naye nga kigenda bakintwalako. Kina parking ekisinga mu nsi yonna. Kirina basoppingirako ebintu. Kiriko amazzi agazannya. Munda. Agava wagule gayiika ku kisenge bati. Ekyo. Nabiraba. Bakola byo butakugamba linnya. Netuukayo n'ekiraba. Ne bangamba wano abulambuzi bajja. Oba okirabidde erinnya? Ngalo ate bongamba mbu Uganda mbwe erina amazzi agayiika emanyi mugga. Tuli mugga. Gino migga gino gy'owulira nti giriva naye ne giyiikayo bati. Neeri amazzi gaayo ogalaba. Abazungu bajja, ekimu bajja, ne balambula. Abasambi b'omupiira bajja ne babirambula. Ab'enjawulo. Parking mall. Gye bayita parking mall. Kizimbe muomu mwennyini mwe twalaga. Bakiyita parking? Parking mall. Okay. Kiri mu Dubai? Mu kizimbe omwo kimu. Ekizimbe eki? Kimu. Parking mall. Kitwale ti okuva wano Makinje. Paka kubayita ababiri. Nga waba wala eyo. Gye kikoma? Parking mall eva wano Makinje paka kubayita ababiri. Obugazi kyalo kirambo bo kijjewo na. Kizimbe kimu. Ekizimbe eki kimu. Kirimu abantu bangi, kirimu emmotoka za njawulo. Omwo mu kizimbe ekyo. Era oba onootuukayo ku mmotoka obuyinza okuba wagirese na teete. Olina okulinnyawo kano akantu ke balinnyako ne kakutambuza ne kakuggyaawo n'olinnya lifiti ne weegere paka ku mmotoka yo. Awo n'olyoka ovuga n'ofuluma. Osegera? Awo gye mwabadde? Gye twabadde ne bannambuza ne nvaayo. So Dubai yakunyumira? Ne bantwala mu ddwaliro. Va mu biro ebyammwe eby'emulago. Era nkimanyi manyi bajja kunjijanjabira emulago. Bali balina keya. Balina keya. Oh, sorry. Oh, baby. Oh. N'omukulu bamuyita baby? Bakuya abasawo kati goza bogende bw'oba ogeze mu ddwaliro kati ng'ensambe abalina eddwaliro lya wano. Eddwaliro limanyi ensambe bakisobola esegera. Naye kati genda n'emulago. Oleeta omulwadde ne bakutuuliranga go baaloga. Osegera negenda wali Dubai bakwanguyira mangu obulamu bwo bwabwanguyira odde bakuteekako mangu oxygen ne bandaga abalwadde palikiriya nnyo. Ng'oyogera kati ng'omunnabyabufuzi ogenda kwesimbawo? Olinda siri mu kwesimbawo. Osegera enguudo eziyitako emmotoka 6. Enguudo layini 6 emu zigenda bwe ziteemu. 2 zigenda 3 zigenda 4 zigenda 5 6 mu luguudo lumu ate nga baddukira ku sipiidi ya waggulu. Sege batuuka ku kyane bayibirira abantu bakulozinga. Enguudo teri nfuufu. Osegera teriyo nti olinnye mbisoomi. Osegera teriyo nti omwala gweziziseemu eki. Osegera so amazzi tegatambula. Dubai anyirira. Now mu president yaŋambye nti Dubai eno Uganda ensi yaffe Uganda nti Amini yakwatako ssente n'aziwako ab'e Dubai n'abawula yabawula
wawolako Dubai. Naye lwaki bwe banga Uganda yawola Dubai? Lwaki Uganda eri bweki? Dubai eringa weefaanana. Segera. Emmotoka wano e Uganda eri ziri emmoloka zeri mpya. Mpya saalaba emmoloka nti evaamu omukka. Saalaba emmoloka nti bagikubira engombe nti piipi. Saalaba nti obeera saabirabyeyo. Walayo taxi ya ogenda. Saasanzeyo bammundu nti bayimiridde ku street bayimiridde. Saabalabyeyo. Saalabyeko banyakula masimu. Bw'oli mu motoka yo oli nakuba emmoloka yo nakuggyako essimu n'agenda ebiriyo. Saalabyeyo bano bakyala baneekolera ddala bano abeetunda. Saabalabyeyo nti bayimiridde ku street bye bati beetunda. Naye wano ogenda ne Uganda osanga omuwala anyirira omulungi ennyo n'omutwala n'omusanga annyogoga. N'ogamba oba otutte firiigi. Kapere. Bikubuulira mazima. Ajja bikubuuza. Tukomaawo. Bikubuuza. Nze abawala bwe mbasooseemu nga mama tamusinamufuna. Bannyogoga okufa obufi. Eri tebaliiyo. Erina w'obasanga. Era baabinambuza. Eryato lye natuddemu. Kyoledda wano Kapere amaleyo emboozi katono nnyo. Wano we wati wano. Eryato lye watuddemu nga Tone we yeetolola wano. Tunula eno wooti. Eryato. Pulezidenti lye yantuddemu. Katugenza okucakala. Kalina. Walinnya mu lya Kalina? Nkutidde. Walinnya lya Kalina? Gambye eryato ne tulituulamu. Muziki ne guvuga. Buli kimu ne tulya. Ne tunywa. Ne tweyagala. Lyato lyokka. Naye nga togenda ku lyato lya wane Gaba. Oba totuddemu lyambaawo. Sigenda n'agatta bannaffe. Uganda esigala Uganda. Kaakati Kapere. Emboozi ya Dubai mpanvu. Tujja kufuna akaseera tugyongerezeeko. Mama Trump amuleeteddeyo ki? Madamu namuleetedde engoye. Era zino engoye zaze nyamba tozaaba. Waziguze Dubai? Empala ze Dubai. Waliwo omukyala amuyita Ajati Luwombo. Ajati Luwombo. Ajati Luwombo. Yakugulidde ensawo n'atugulira engoye n'atugulira buli kimu. Ajati Luwombo. Ajati Luwombo ne Aji Luwombo. Era kitukoledde era n'agamba kyatukolera n'ebirala. Osegeera. Pombo African Restaurant. So bannange balujja mwebale nnyo okubeera nange ebbanga lyonna okuva gye twatandikira nga mubeera wamu nange ne munkyalirako ne kinywamu ne kiwayawayaamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Manyi waliwo ebikyagaanye okugguka eby'ennyumba byo bikyaganidde ddala. Naye nga eby'epoloti ebyo eby'okuzimba naye nga pulezidenti kye yakoze kino ekyokuntwala ebweru n'antangalako. Mmanyi ne poloti eyo kyemmanyi Mukama alina kyali mu kuteekateeka. Tomanya nti nnyinza otandika okukola ki okuzimba. Wabiro pulezidenti kye yakoze alinga eyansumuludde, alinga eyaggudde oluggi olwali lwagaana okweggula. Naye nga ebigambo byange bisembayo. Ebigambo byange bisembayo. Tulemereko. Twebereremu ekigere tokijja ku muliro. Sigaza ekigere ku muliro. Tokijjaako bw'okijjako gwomanyi. Naye bw'okirekako ng'olinnya ku muliro sigala ng'ogenda mu maaso. Tulonde Buganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu enkyukakyuka mu ggwanga Uganda tujja kuba nga tufuna emirembe. Abaana bangi tebalina mirimu be nasanze Dubai. Ng'abaana mu butuufu bali mu kukola naye nga wano Uganda emirimu gyabwereege simanyi mwana wa gundi alina okukola mwana wa gundi. Olaba nange Kapere alina erinnya ettutumu ery'amaanyi mu ggwanga Uganda nga n'ensi ezirimu zimmanyi. Naye amazima ga Katonda n'obeera nga tokola. Tolina mulimu. Oli awo obeera mu bantu bagasirina ssente nakuyamba. Segera. So kyebiri ewaffe Uganda abasinga era bubiraba. Bwe basirina mulimu n'oli abaddayo talina. Oli waba talina ssente nange mba sirina ssente. Bwe mba ndi mulwadde nga naye talina ssente zimutwala mu ddwaliro nange nkya nja kulwala mbe nga sirina ssente zikola. So bannayuganda bannange mwenna abali e Dubai mbagala nnyo mwebale ddala. Coordinator eyakoze omukolo ogwo bambi tukweyanza nnyo webalire ddala.
wamu ne baganda baffe bannayuganda abasobodde okuppa ku ssente size nnyingi ennyo naye manyi ssente ezo mutabani wange ne Queen batwala mu kisulo bagenda soma mwebale nnyo mwebalire ddala kale Kapere tujja kwongera okunyumya naye kuba nkyali naye nnyo tukyali ne mu nteekateeka okulanga afuna ne poloti n'ennyumba ye ekyo kyekijja okuba nga kisinga ate ogatte wano amasannyalaze g'ennyonyi ogatteko ewakaawo abaana basome obulamu bugende mu maaso bulome bugere nga tweyagalize enamba zange muzimanyi musobola okunnyonyaako zibasomere tugende soma enamba enamba y'essimu banange gwe wenanga ali eyo oli mu America oli London oli Denmark oli Canada oli Denmark USA mwenna bannayuganda bannange enamba y'essimu 0706 31 06 0706 31 06 0785 19 37 86 sorry 0785 19 37 05 0785 19 37 05 enamba ezo ziri ku WhatsApp ate ziri ku mobile money amanya mbuse yokana neyanzege Mukama abampeera omukisa bagaliza olunaku olungi amina.